twabasomako Matayo essula ya 23 Bayibuli ng'egamba ole 15 Matayo essula 23 ole 15 ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mwetula mu nnyanja n'ekulukalu okukyusa omuntu ogwo omu naye bw'alabika mumufuula mwana wa Geyena emirundi ebiri okukira mmwe nti bw'oba okyalokoka olwaleero akakisa k'olina abaweereza ba Sitaani tebannakutuukako kukyusa mazima g'obadde olina kukuwaamu bulimba naawe ogambe wamma bano be batuufu ye babugingo babaaki batambula ku lukalu ne ku nnyanja okukyusa omuntu ogwo in fact campaign kyewavu olaba nagamba luli nti wabaddewo decline since 2022 rather since 2014 emyaka 10 egiyise nga tuli 14 nga tuli 11 point something ne wayitawo emyaka 10 2024 ne tujja nga tuli 14.7 increment ngebadde ya 2% nga ate okuva mu 2002 okutuuka mu 2014 abaali mu 4% twagenda mu 11 meaning increment yaliwo ya 7%. Lwaki emyaka 10 emirala increment yaliwo ya 2%. Nti abaali bavuba emyoyo abaagendanga mu nnyanja kati babeera ku lukalu tebakyagenda mu nnyanja bali ku mikalo bw'akuŋŋaanya emikalo ng'agamba era ava kuvuba abasumba abaali mu mulimo gw'okubuulira enjiri era ogwabaweesa erinnya nti gundi agenze egindi yagenda ne Karamoja yagenda n'egindi yagenda n'egindi kati takyagendayo kati anoonya ate be baali baabuulira abatuuka ne mu kuyitibwa ne bafuuka abasumba kati baanoonya babeere ba followers nga tebakyali ba followers ba Christ babeere ba followers be kyobalaba buli omu akugamba nti ayina ababe ne bw'aba yavaako nga Lwere bwe yavaako era akulaga nti abantu bakyali babe odongo kifaananyi